Ntandikwa temulaba nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine abadde wano mu Uganda nga bamweraliikirira era nga batya nnyo kati kaafulumye Uganda ate ne yeeyama okudda mu ngeri ennyangu tugenda kugamba nti ze nadda okunywa. Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu byafaayo by'olukalu lwa Africa y'omu ku bantu abakompitinga ne badictator. In fact, amenye record ey'okudifyinga military intelligence eya Nakyemalira Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Kiki tugenda okuyigira mu ntambula n'engeri Bannayuganda gye bakuumyemu Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Tugenda kuyiga ekimu ku byo kwe kulaga engeri abantu abeetoolodde Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa gye baamukyawa era gye baamukoowa koowedda. Kyongera okujjayo statement yange gye nakola mu mwaka ogwa 2024 we nagambira nti bangi abeetoolodde Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa nga naye balinda lwalifa bakube embuutu ng'omukunja aliraanye erimbo. Era kyongera okujjayo obukakafu nti bangi ku bo abali mu NRM bambadde ennyambale naye nga mu mitima tebaliimu nga balindirira olunaku mulindwa lutuuke Mukama lwaliga nti amujjuludde balyoke bagabula abantu batente bakube embuutu ng'omukunja aliraanye erimbo anti bali babawonye ekibambulira bonga bo abali mu NRM. Era kyongera okujjayo proof nti baakoowa dda Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa naye right now tebalina kyakukola kubanga option eriwo ya either kumuwagira kuyimirira wamu naye oba ove mu bulamu bwa duniya eno. Kubanga njagala gwotunuulire abantu 27 mukulu ono beyalwana nabo mu lutalo ogategatta ogerageranye olabe waliwo bameka kwabo nga n'abamu kubaliwo leero kubana oba abataano abakyali abalamu omu ku bba ali mu kkomera abalala bali awo bwe batyo tebategeerekeka abamu ku bo batunka naye era mubalaba ku intaneti bootafiire nga bakulaga nti baamukoowa dda onnira tebalina option yonna nga yakyafuga eggwanga lino Uganda. N'olwekyo gw'abadde agamba nti ebyokwerinda bya Uganda binywevu era biri gguluggulu mu mikono gya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa era bw'abanga y'empagi kwabadde ayimiridde nnyo kati Bobi Wine ayongedde okudifyinga the odds n'atulaga nti nno ne security wano mu Uganda eri Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ya kiboggwe. Nkiddamu nti ebyokwerinda wano mu Uganda bw'abanga y'empagi Mwami Tibahaburwa kwayimiridde ali ku kafu era ekibalo kye kifu kubanga n'ebyokwerinda byennyini byamuva ddamu 5 lwe luli olutalo lwe twayogerako luli wakati mu bantu abali mu bitongole by'okwerinda. Eriyo bajjeno abagamba nedda tetugenda kuwa mwaganya mutabani kutukwatamu kutufuga. Eriyo abagamba nti ffe tuli tiimu MK ye mutabani. Eriyo abagamba nti ffe tuli tiimu Bannayuganda in general. Eriyo n'abagamba nti tuli tiimu Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Eriyo n'abagamba nti ffe tuli tiimu yenna akulembera. Ebyo byonna biri mu security organ mu ggwanga lino. Katoyina bw'ogenda kubeera na bubinja obw'enjawulo mu bitongole by'okwerinda ng'oyinayo bano abagamba nti ndi tiimu gundi, oyinayo abagamba nti ffe tuli tiimu Bannayuganda, oyinayo abagamba nti ffe ekijja kye tugenda nakyo, n'olowooza nti nno ebyokwerinda by'eggwanga oba 25. Nakyogerako wano ne mbagamba nti Bobi Wine ye muntu atambulira mu bantu ba bulijjo ne bamukuuma awatali yadde okukyamuukirira. Kati Mwami Tibahaburwa obudde obwakati abaga bwayolekedde bwe buliwa nti Bobi Wine abadde nga gy'ayogera ku mikutu egy'enjawulo e Bulaaya ng'atuula mu miitingi nnyingi nnyo n'amawanga ag'e Bulaaya n'ebitongole e Bulaaya naye nga tabeerayo ng'omuntu. Kati we twogerera olutambi lukyuseemu nti Bobi Wine kennyini yeetuukidde ku ground era Bobi Wine kennyini agenda kubeera engaged directly n'abantu abo abagaba legitimacy oba abagaba authority oba power mu mawanga agali ku lukalu lwa Africa nga ne Uganda leero gye twogerako mu kifaananyi mweri. Gw'abadde alindirira Mwami Tibahaburwa okulayira kakati nno gira olindako okuteekateeka n'oggolola essuuti mwagenda okulayiririra mu Meeyi kubanga Kyagulanyi kaafulumye eggwanga lino
ayolekedde ku dipo, njogera ku dipo egaba authority oba egaba obuyinza wano mu Uganda. Njagala tujjukira ani yafuula Mwami Tibahabulwa kyali. Bannayuganda bannange, tujjukire nti gaali mawanga gano ag'e Bulaaya ge galegitimizinga Mwami Tibahabulwa ng'akompitinga ne gavumenti y'Obote, ge gamulegitimizinga ne gamufuula president wa Uganda omutongole, era be baamuyambangako mu kuvujjirirwa nga bayita mu kuvujjirira, be baamuyambangako mu kumuwa military aid, be baamuyambangako mu kumuwa military equipment n'ebintu ebirala ebyamukuumirawo. Kati Mwami Tibahabulwa bangi badde tebategeera lwaki abadde afeffetta akwate Kyagulanyi abeere naye mu ttaano waamulabira. Ye bwe yali agenda okulwana mu 1981 bwe yagenda okuwamba enkambi y'e Kabamba baali abantu 27. Kyabanguyira nnyo okgenda okuwamba era naye yabulawokko ne yeekweka. Naye ye teyafuna opportunity ate ye Kyagulanyi gy'afunye kufuluma genda mu mawanga g'e Bulaaya kubanga by then gavumenti yalema okubiitinga security yaayo. Kati we twogerera eyakuumibwa mu Kampala yekka Kyagulanyi amenye record n'okufuluma eggwanga n'afuluma wakati ng'ali mu budde obw'okubanja akalulu. Video kanjibawe in detail mugirabe mu bulambalamba mu bujjuvu bwayo muleme kwonoona budde nti ate ki ate agambye eki. Nedda, buli muntu yenna amukuumye weebale, buli muntu yenna amuwadde ekyokulya weebale. We cannot appreciate you enough. Gano ge maanyi g'abantu. You can never win a battle between the people. You can never win a battle